What really happened? Chetaga Yesu amale kujja ngusenta jana zo kilometers impamvu nyezo mbuzali zibalemye kati lwe bategeddewe bazukuse ne badduka abakubirirewo obulakalaka awo ebiraka kukola nsi muita mune trailer nezi basi bali mu kudabadanga abantu tugera twogera naye omuntu yenna alumirwa ensi oba omuntu yefumiitiriza oyo twogera ebintu nemaze okulaba twogera ebintu tubagamba buli kintu byetwogera nomujjabbiraba kubanga ebintu byetwogera tuba tumaze okwetegereza okwefumiitiriza okubiraba siyole tulaba ebintu ebiri practical byetuyitako naye mu butuufu omuntu yenna gubadde obuvunaanyizibwa nti mugenda kuzimba buliiki mugenda kuzimba masomero mugenda kuzimba toilets mugenda kukola ki ebintu ebikwata ku nsi mugenda kuzimba malwaliro kutwala malwagala malwaliro nolaba omuntu n'agenda okwipozinga eddagala lyavudde edda kubanga yafuna ku commission naye ng'amanyi nti agenda kusaanyawo ensi naye yetafuddeeyo kati abayivu yali abayivu they have disappointed us in fact abayivu they have betrayed us batuliddemu kulwaki kubanga balinganga bagenda mu nsi endala ziragize endowooza bunega nti abantu abamu abatukulembera siba mu Uganda muno nga baliwo obubeezi bamanyi nti one day on time they go back where they came from because I'm wondering omuntu akola ekintu ekikyo ekyogenda okubeeramu n'abazzukulu n'abaana n'abazzukulu bagenda okubeera obeera mindful omanyi weewunye omuggo ogwo omanyi kati nze ndi mu environmentalist professional now omuntu yalibuuzizza nti amazzi gagenza okwanjala gatwala obutimba what happened kuba kiyinza okuba ng'ekyo omuggo ogwo gubadde tekukikola okumala emyaka katugamba 5 naye ng'enkuba bulijjo ebadde etonyi ey'amaanyi bwe muba mujjukira bulungi ennyanja Nalubaale eyajjulako nebooga n'abagizimba ku lusebenju awo amayumba negasaanyaawo lwaki omuggo ogwo tegwakola bwe gutyo think about it mwabalimye omuceere mu Lwera abalimye mu bisaalu abalina byonna bye mukoze ebyo mu lusaalu oluli awaawaawaawo olusaalu olukwatagana n'ennyanja Nalubaale byonna bye mulukozeemu bye byavuddeko ensonga eyo and nobody is going to talk like that except a few nze mbabuulidde byonna bye mukozeemu ate ne Lwera yabasonyiye busonyi Lwera yabadde agenda kusala n'okusinga Katonda mu Lwera kati tebali mu kutambuza maato ennyanja mu Lwera yavuddewo where did that lake come from katabazi kadeka badeko accommodate neniyo namwanga kuza kola ki nengo obutonde bwesibo buyino kuli kati baliawo tusobola kubuza nyira baliawo bayayana kati ndaye mu busimanyi bataddewo emmeri simanyi bikoze bisemba but all this is not going to take us mutegeddwa okuddamu bufuna omutima gw'eggwanga kituufu soko tukire wano batwali bakayana bwani kalwanga ngakayana bwananga obutonde bwensi banage nga omula wangu omusimu banange ffe tuli mu kwekolera maali tuli mu kukola naye emaali tugenda gikola emaali sebo ojja girekawo n'olwekyo bannange abo tulimu okutya kwamaanyi we very wide because ensi yaffe eringanga abantu abakulembeza babivaako buli muntu anoonya kiki buli muntu ali munasu omukange zirinda bolwange toli ali mindful kugamba naye ali aplanning eggwanga lyaffe ate bwaba nga waliwo engineer approving olutindo olwo nga luwedde nga contractor alumazi n'approvinga maybe ng'alidde or something oba lunafu bwe katugambe nti baali bamuzaala mu bitundu byeno okimanyi nti abonaabona kyekimu ng'abala kuba teyagula nnyonyi kati abuukira mu nnyonyi bwe kuba kuyita ggomba era naye ayita ggomba bwe kunaaba kulinnya kidyeri era naye agenda yesibusiru bwanjoka butaminizo bamanyi nti zijja kuwona kubeerawo zijja kugendera kubanga ziri mu lubuto kati n'olwekyo kikwewuunyisa naye nga kyakusalira kyamaanyi naye nze ndowooza nti kwegamba kiki kyembadde ngamba ng'abantu lunaku nti muve ku muzeeyi tova ku mmeri muzeeyi tova ku bbale mukole ebintu ebirisa mukole bukozi bintu ebirala bijja kusigala nga byekolako kati abantu tuli mu politikingi mu kubuzaabuza n'ebintu ebiri developmento ebiri kyebiyamba abantu twabivaako dda kati buli muntu alinganga nange kankole ono kajajjata bwe nafunayo kenfunyeeyo buli muntu abaza eggwanga terisobola kuzimbira okubaza you cannot build a society on mathematical calculations that I'm scheming to get this napanga nefunayo kano zinanda bulwange eventually ojja kubeera swept the fundamental
the fundamental challenges nawe zijja kukwera kati ngabo ga engineer yali ya center awo oba bakona ivinga ne bakagenda ne bani kati fere tukipege mu genda wano ne matanga mpugu ndoza mpugu ngo jjo kulinya linyempugu ova matanga oli akasozi akongo linyempugu oluguudo lwononeka lutyo okutuuka awo nga waliwo ddala engineer yasomera lwa proving ati bakoze olutindo ne luyitako trailer biri ne oluguudo ne luwomogoka kyewuunyisa what is happening kyewuunyisa twetaagira ddala abakulembeze abalikali abagenda okujja nga bamaliridde nga tebali ku bintu bya politikingi nga bali ku nsonga yakulakulanya ggwanga nekiba kimutegeeza omukulembeze kubeera kukulembera kisanja kimu oba kukola kine nga bagenda kukola ebintu bino tuyamba oli ku radio budwe omuntu wa bulijjo eyo tubadde tukyamira nga bannansi kwogera ku nsonga z'ensi neera ezimu ku nsonga zetugenda okwogerako zefaananyiriza bwe zityo tulina ensonga nga bbiri leero zenjagala tutunduleko omukulu kizito tutegeere amakulu gazo agaziri ebuziba. 1 ebitongole by'ebyokwerinda mu nsi yonna ndowooza mu mawanga gye biri byebikolanga bwe kiba kizimbe gyemitayimbo ge mayinja agali wansi mu foundation mu musingi agawanirira ekizimbe kino ekiyitibwa ensi, the state, the nation, ebitongole by'ebyokwerinda kitegeeza nti ababizimba composition yabyo bateekeddwa okugironda n'obwegendereza okugizimba okugiteekamu obusobozi okukola emirimu gy'eggwanga nakyo kiteekeddwa okuba nga kikolebwa n'obwegendereza. Obumu ku bwegendereza obwo ye patriotism obedda gye tukaayana nayo omwoyo gw'eggwanga. Omwoyo gw'eggwanga singa gubula mu bitongole by'okwerinda kyekiba kibaddewo. Lwaki mbuuziza bwentyo kuba 1 amawanga mangi gakolapsinze nga kolapsingi yaago oba okugwa kwago kuvudde ku bitongole oluusi ebyo by'okwerinda obutakola mu nkolere ya mwoyo gwa ggwanga. State ne collapsing ebintu ne bigootaana. But what really happens kyekiba kibaddewo nti mwoyo gwa ggwanga ono as an element of this pillar nebulamu. Katusooke n'ekyo ekirala tujja kigenda kunga tumalirize ekyo. Webale ne bumalu okusooka nga bw'ogambye nti okuzimba eggwanga kyobulaba tugamba nti ebitongole ebyo ebikessi manyi ebitongole ebyo by'okwerinda bwe biba nga tibiriiwo state tebirawo kubanga bye bikakasa okubeerawo kwaki kwa state. Kati bw'otunuulira nga bwe twatandika kati okukola ebitongole by'eggwanga kati nga abakoloni bajja wano mu myaka ejya 1900 n'ekyo bwe batandika ebitongole bino ebitongole babikola nga bizze kuyamba abali mu gavumenti abakoloni okutuukiriza ebiragiro ng'era ebitongole ebyo bikoleddwa kutuukiriza gwe kwata oyo gwe dimisoni mwani gwe tikoya akunganya abaddu gwe kola kino nti wali kubuuza nga balinganga ebyombo ng'ekikozesebwa oba eri bannansi oba kyokutuukiriza ebigendo by'abafuzi b'amatwale. Kati eggwanga litambula bwe lityo kyokutulaba nga bo abali mu bitongole ebyo bo obuvunaanyizibwa bwabwe obukulu kutuukiriza bigendero byaki byaba bateekawo abamatwale tebalina kirala kye baliko bo balinganga robots balinganga bokwata remote onyiga pesa kola kino twali abuuza tebategera tebakolaki. Kati ebyo bwe yatuuka kati n'obuzibu ne bwawo bungi okutingana abantu bazze mawanga abala bakoze muki kati balese bivayi bya biruru bakoze eki ne bawandisa ebitongole ebyo mu ngeri ya busosoze yaki n'ebigendo bibamanyi. Kati abantu ebiseera ebisinga kati katugayengano mu Uganda abantu bafunamu ekirozi kigale naye kiki ekibizibu kibe tufunye okuva lwe twafuna obwetwaze kwe kufuna abasirikale ebitongole ebikuumaddembe naye nga tebikola mu mutima gw'abannansi wabula bikolera bali abafuzi b'amatwale ababisaawo era tebamanyira kumanya ebigendwa ebyokubiteekawo ffe tuvuganyirwamu kinga abantu ne baganedda. Tulina okuddamu okuzimba ebitongole biri conscious, tulina okuddamu okuzimba ebitongole ebimanyi ebisobola okwawula
nti bwe mbanga ne musirikale wa gavumenti obuvunaanyizibwa bwange obukulu kukuuma nsalosalo za nsi yange, obuvunaanyizibwa bwange obukulu kukuuma bannansi bange, obuvunaanyizibwa bwange obukulu nga nsobola n'okwawula bali conscious asobola okwawula ekirungi n'ekibi. Oli omukulu bamuga kuba oyo omutte tabantu kirindi nga tasobola nga nti kubanga okutta kibi n'ekituufu ne bazimba ejje erina okwawula kino kirungi kino kibi. Era omukulu ne baba mukulembeze bw'abanga awadde ekiragiro ng'ekiragiro ekyo kikosa bannansi ng'akigaana. Ekitali omujje liri eryazimbibwa eryabakoloni erigoberera obuki kati tuzimbe ejje eri conscious. Eri conscious mu bintu bingi. Conscious kitegeeza basebo ne bali mu Luganda omuntu abantu abalina okumanya okwenjawulo, okumanya lwaki webali, lwaki eggwanga weriri, lwaki okubeerawo kwabwe kigasa ky'ensi, kigatta ki ku nkulakulana y'ensi, kigatta kiri ku buterekezi bw'ensi, kigatta kiti mu bulamu mu mbeera y'abantu ey'ensi okugenda maaso bulungi n'ebiringanga ebyo. Kati ne bazimba ebitongole ebyo. Kati ebitongole ebyo mu 86 ne bizimbwa bibyaleeta enjawulo kubanga olaba luli bagabanga amagye gakwatanga abakazi, amagye gakolanga kino, amagye gabbanga abantu, amagye omuntu beeranga ne mundu temundu ye mamu yetaatawo talina kira kyamanyi. Kati oluvannyuma ne bategeeza nti emundu si kintu kyakulugunya bantu, emundu kintu kikozesebwa kuyamba kukuuma bantu na bintu byabwe kubanga bannansi bannanyini mundu. Kati ebyo ejjere ne ba conscious oba ebitongole ne ba conscious. Kati kyolaba nti mu biseera biri ebintu bikyuka ne bagenda Museveni bwe yajja wano tebakyakwata abantu. Museveni bwe yajja wano abantu bali tebakyalowoleza nnyo mu mawanga. Museveni bwe yajja wano abasirikale ebyobufuzi babimanyi era noliri ejja ekkadde ne badegamba ne ku barracks wasanganga ku mulyango nti ebyobufuzi tebikkirizibwa munda mu barracks. That politics is not allowed inside the barracks. Nga kugamba bali abalimu tebagala bo bajja kugoberera biragiro. Ne mulire ejja eryazimbibwa wane biri ebitongole byazimbibwa nga n'abasirikale balina okumanya kiki kigenda maaso byobufuzi. Politics eggwanga litwala mu direction kubanga ng'amagye gennyini ng'ebyo ebitongole bayitise they are creation of politics. In fact bitongole byabufuzi byennyini naye kati n'okuba nti bali abaali bataddewo balina ebigendwa byabwe okukuumira abantu mu kutiya okukola ebibakola kibaagala. Kati abantu baba conscious. Kati kiba kitegeeza buli kyokola mu bitongole ebyo bantu bakibuuza balina okumanya bw'oga nti muli buli bwanguzi muteeka okuba nga temuli babbi, bw'ogamba nti muli bukabira bateeka okwebuuza kubanga nti conscious bategeera babeera mu bipindi bya siyaasa okubeera olina amanya nti naye bw'ozimba ejje ebitongole nga bijjudde mu kabira emu kiki bireeta, bw'ozimba ekitongole nga muli mu ddiini emu kiki kireeta, bw'ozimba ekitongole nga kirimu abantu abategeera ebigenda mu maaso n'okukwata abantu obulungi ki kivaamu. Kati abantu baba bamanyi. Kati abantu baba nga bamanyi kiba kitegeeza okumanya okukubayamba kugenda kusomesebwa abantu kuba kubeera past kubanga there is what we call it institutional memory. Institutional memory nti abantu bajja bawa culture naki ebyenkola oba n'entambula naki ku mijije egiba gikola ki egiba kigenda giddako egiba gikola ki gigenda kukandi musustaining ekyo. Naye kati ekizibu ekizze oba ekizibu ekyajja nti lwaki abantu batandise okulaba nti ebintu bigenda bikyuka nti ennono ezo zagenda ne zigwa zitya nti abantu bwe baba nga bagenda bwe mujja nga muli wamu muyinza okujja nga mulina omulabo omu kale nomufuna omulabo omu naye bwe mutuuka munda omulabo oyo gwavaawo mutandika ty okwetunula mu mwennyini. Bwe mumatandika okubeera mu mwennyini buli muntu atandika okwetunulamu mu mwennyini kati buli muntu atandika okuddayo mu kakundike. Kati nga gavumenti lwegenzerwawo kati ogenda okwesanga nti ennono ezo ezaaliwo nti abantu bawandika consciously ogenda okulaba nga omuntu bwagenda mu kyalo ayolabe waabwe bayingiza mu magye bayingiza mu poliisi bayingiza mu bitongole bikesi oli bwagenda eno nga kati ekyo ne bakivaako ate mwoyo gwa ggwanga kubanga ne pulezidenti aga nti bino ebitongole byazimbibwa ku mwoyo gwa ggwanga kituufu kubanga mwoyo gwa ggwanga ne bafawunda n'abatandisi baakyo bafaanana kye boogera. Gwe tojja gamba muntu ti gwe tuzimbe ekitongole ku mwoyo gwa ggwanga nga gw'oli mu kunyagulula ate nga ono talina kyalina kubanga mulina okuba nga mufaanagano olina okuba nga kyoyogera kubanga mu kuzimba eggwanga mu mwoyo gwa ggwanga sibiriko siyole biteeka kuba practical nga birabika kyoyogera kyokola ki kyokola. Bwanga tukikoze n'ogamba nti kubanga olyaga nti mu training basomesa bino ebya theory nti kolanga bwe ngamba tokolanga bwenkola ebintu birimu mu kuzimba eggwanga mu nationalism oteeka okuba nga byokola byokola ki bw'ogamba nti tusibe omusipi tewali kuli olwaleero
kulwensonga eno buli muntu asiba omuzipi ajja kunywera nemwe temujja kwekwekeri nti ffe tuli mukuli eno all pigs all animals are equal but others are more equal than the other one nga naye muga tuli kino naye nga temo muli mukubya sava ate balanga besiridde eno kati awo mukutuka kati ekyo temusobola kubanga omwoyo gw'eggwanga guba gugenze kubanga kati gwe nebona agamba nti tuddeyo ku nnono kati nabudde president Museveni gaga baddeyo ku nnono za NRA zibagirako kati ennono ezo teziba mu bbanga zibeera past ziba zivudde ku mujijjo ogumuze ku mulala wabeerawo bazinkalakatinga there are those ones who are inculcate those norms into people wabeerawo bazibayingizaamu naye nga bazirabirako ng'ebyokulabirako olinageraga naye kati abantu abo kati olaba bwe mujja mu buyinza mufuna contradiction that is why olunaku lulani bagamba nti ekisinga okuleeta okulya mu nkwe bakiyita conflicting ambitions nti kati muzze mwenna muzibye kitu kya mwoyo gwa ggwanga naye ate abakulembeze balina ebyama ebyabwe balina abalala byatamanyi kati ebyama ebyo biba bitegeeza birina okutegereka kakakundi akatono ku lw'abantu abangi kati lwakakundi akakatono okugoba ebigundi ebyo ebigendero ebyo ogenda okulanga bijja abantu ku mulamwa kubanga ekyokulabira kusinga tuga nti ffe tulina enteekateeka yaffe tugenda kwera mu myaka 10 naye nga ate abala twagala bamanyi kiba kitegeeza tuteeka okuluka okuteekawo layini ey'abantu ffe betumanya abekyama bamanyi ekyama kyaffe abanakitambuza munda kati abanakitambuza munda olaba bajja abantu ku mulamwa bagenda okulaba nti kana waliwo akagurupu akatambula kubanga ojja kusanga nga waliwo ebikolebwa nga bikontana n'ebyogerwa naye nga ebikolebwa nga bikontana n'ebyogera naye nga ababiteekawo bibayamba bonga kakundi okutuukiriza ekibindo ekyo kikweke ku lw'ekigundi ekinene kati wali muntu asobola kuzimba ggwanga ng'ogamba nti nga waliwo mu ggwanga nga waliwo abantu abeekwese kubanga olaba lwaki nga abeekwese nga balina ebyama ebigendererwa kubanga waliwo kibayita national interest national interest ebitongole bikuuma kyona tibaga nti ebitongole bibeera bya mwoyo gw'eggwanga national interest be bantu abalina ababeera n'ebyama ebikuuma eggwanga erinaalizimba ogenda maaso lyonna azewoolo si okuyamba abantu kyovudde olaba nti mu nsi enkadde bakizuula nti bw'ozimba ejje n'ozimba ebitongole bikesi nga byonna biri money-minded bisanyawo eggwanga kyona eggwanga mamu gagwanga lwaki kubanga babanga bamasinale oba ekirabye kubanga bategeera nti komanda ali wano mu luvuku sente gweyisawo bite bomu nga bamugula nga bayitawo kati n'olwekyo okuzimba eggwanga oteka okuba n'abantu abali conscious nti sente tuzaagala kituufu naye bano baba mwoyo gw'eggwanga nnyo kubanga baba bakuuma eggwanga their principal guarantor nti baba bakuuma eggwanga ebintu ebinene nalezo ensonga eno juzi nalaba polisi egulire lyenalaba nga polisi yakwata abasajja baayo ndowooza mu wiiki eyo ewedde wiiki 2 emabega abapolisi bana naye ng'omusango ogubavunaanibwa ogumanya abapoliisi bana babba essente ku mubbi gwe baali bakutte omubbi yabba ssente abasirikale ba polisi ne bagenda bamukwate nabo ne bazibba kati olaba contradiction kati n'olwekyo kati sokolabe kubanga kati olaba nti gwogenza owandiisa abantu bajje mu kyalo naye mulina ekigendo kyamwe ekyekyama naye mukubaleeta ate mukubateeka bitongole bino obaleese naye ngaobataddemu nga bazze okukola bizinensi kati mukujja okukola bizinensi gwokira bulungi nnyo nti omaze okulikulutinga abantu abazze nga bali money minded abantu abagenda okutunda eggwanga be bantu bosanga nti badde batunda ebyama bya gavumenti nti olya nti bana bitongole bikesi nti bagula information okuzigenda mu ggwanga abagula gavumenti technology abakola ki bayigula ku bantu ngaabo omuntu natunda ekintu technology eyamba eggwanga oba ebintu ebikulu ebyomunda ebigenda okusanyawo ensi naye yafunemu kafunyemu naye eventually ajja kukola ki ajja kusanawo kati ebitongole bino engeri gye tubizimbamu n'engeri gye bibeeramu kati tekyakola ki tekyasoboka in fact era nze ndowooza President Museveni ali bulumi bw'amaanyi naye nga tekyasobola waayi kubanga kasita wabeerawo ebirubiro ebikweke ebiconflictinga n'ebirubiro birimanyindo binene ebyo ebikola ki byebivaamu kati sokolabe policeman nti policeman yakubye omuntu esasi nti owamagye yaso omugwakuuma nti kubanga ayagala alawesi eyo muli ku muntu butono nnyo kyabulimba ffe twakola amagye tumala emyaka nega nga twatusasula twali muti yakuba muntu esasi nga tuwulira omulala asasula na 10 waayi kubanga abantu bali tebasasula naye nga bamanyi n'abakutukulembera n'abantu abaliwo bakomanda baani bonna tuli ku level yemu bonna tebali akola ng'ekigendererwa kitegeerekeka naye kati essaawa eno omuntu ayingira mu magye omuntu ayingira mu polisi abantu bayingira mu bitongole bali mu byalo babisana gwe olina ente mmeka nina ente 10 ono 15
kwega bali mukubisana kwega ne babanga balinganga abaze okunoonya ki kati omutatereera agenda kwewola wano yewola wali ali ku pressa abisana alabenga afitinga muki natamanya nti bino ebitongole balimu si byakujja kunoonya sente kubanga tiwali kyabugaga kusinga bulamu nti you create contention among yourselves. Kubanga alimatandika kutondega ono tuli mu group yemu gatanfaanana kituufu tulinga batali ku mulamwa webale nnyo ono ye nga yaguze emmotoka webale nnyo ono ye abaana be nga basomera ki ate ng'ekiresa abantu okutingana abantu balewo omulamwa oguli omukulu ne baguvaako kati ate nobaleeta abantu baleeta kyebaita opulence nze ddala nalabanga bakomanda bagulanga ebintu ne babikweka nga tosobola kutegera mulayi akuzera kagali nakakweka naye kati sabona omusajja bagula penkoni ya milioni 8 bali mu mafaamu balina ki bali mu mazappe bali mu kweyagala abantu batunda baga naye abandi baba bapumbavu ne beerabira n'okwerabira ne European history yagamba kyekyasula abantu kasi abantu balaba nti abantu bali mu kwejala bali mu ki abana bali mu nnaku y'amaanyi omuntu anoonya ku busente zotwala mukazi we mu ddwaliro g'oli wano mukeera kumusabuna kulya buli bikiki kati n'olwekyo ekyo kireeta abantu ne bagamba nti tewakyaligamba nti abantu bakayana ku lwa musala nedda abantu ekibaleetedde okunyinga in fact lwakuba nti banakitegeera waliwo obunyiivu buli jeno mu nsi yonna mu bantu bonna nabatakola mu gavumenti nabatasasula kubanga abantu balaba nti waliwo abantu abali mu kuwugira mu ssente zaabwe ez'eggwanga lyabwe nga tewali abakuba ku mukono ate nga balabikanga abantu ab'olusu olumu kati n'olwekyo ekyo kireeta obukyayi obwaki obw'amaanyi ennyo mu economy tebagamba nti abaavu baavuwadde nnyo ate abagagga ne bagaggawala nnyo kati wakati w'abo abantu ababiri wakati w'abagagga ennyo n'abaavu ennyo waliwo vacu y'amaanyi teri bantu baliwo ate nga tewali bubonero bulaga nti waliwo that vacu can be closed up kati n'olwekyo kati kiba kitegeeza abagagga bali mu nsi ndala ne bana abakulembera abantu bali mu nsi ndala ne bakulembera bali mu ki kati kyolaba nti olaba kati bali mu kupangapanga bayita abantu babali ba president ajja babanyagadda bagaggawadde bali mu kuvuga mu motoka mazappe president ajja mugenda kumulaba kati okulaba president kigenda kweyamba ki nga tokikyusa bulamu bagezi waliyo omukulu bayintani abasawo bali bekalakasa omukulu omu n'avaayo n'agaa nti tujja kubasiba n'abasekerera n'akaseko akakudaala nali ndi ku tv nengamba naye kati omusajja omu tali conscious amanyi bulungi nnyo kyekitegeeza omuntu w'ekyannamukaaga agenze mu ddwaliro n'atasangayo musawo asobola okusika ekifaananyi ekyo ne kimujjira mu mutwe gwe kati oyaseka tali conscious nga tannaba kuseka basawo wano nakubalaalika nga bajja okubasiba asobola okusika ekifaananyi omuntu ono wa wansi ng'atuse mu ddwaliro lya gavumenti nga tewali musawo tesobola kisika kubanga tekimukwatako yali mu nsi ndala ye bwanagalogera mudwala ajja kusobola ogera okusasula wali tebimukwatako ye ali ku lwezindaba olwange kati n'atamanya nti omuntu ono amusiza akasiisa amulaba alaba ng'osekera ba intaani ate intaani ye agenda kuyamba muntu alire mu kyannamukaka mu ddwaliro ayagwa abajjanjaba tafunye bujjanjabi gw'oli mu kuseka tujja kubasiba kati ekkomera eryo yogala ojja kukusiba ojja kwesanga mu myaka egijja ng'oli mu kkomera gw'ogala nti ojja kukusiba eyali era ebbala ekyannamukaka ng'ate sibire ddala oyo kunga emitima z'okukyuka why kubanga ekireese contention era abantu balega nti misaala abantu banyiivu si misaala bannayuganda bantu bagumiikiriza nnyo bannayuganda bantu basibadde olukoba babadde babasalako percentage kiki bannayuganda badde bantu bakozi naye omanyi kali ketwogeddeku nga twogera ku lutindo lw'ekatonda nti omuntu bw'awulira n'alaba ne volume y'amazzi ago nga gatwala olutindo omuntu ajja kulowooza nti enkuba etonye nnyo enkuba si yetonye nnyo mwabasanyizawo obutonde mwe muleese ekyo kati n'olwekyo okulaba abantu nga batandise okukuba abantu amasasi si musaala nedda ensonga ndala nati katwogere practically kati ani ayinza okunchallenge yagala omuntu abeera challenging gavumenti bagikola mu 96 batandise okugaba emisaala mu 92 nga tibalina ekikumi kyebafuna kati badde bakuba abantu amasasi tiwali emundu bazirese wali ogenda n'owulya abantu abalanga boogera labisi nti emundu nyingi bantu emundu weeziri munyume emundu bintu by'abantu birina kubeerawo si byakwekweka naye emundu siga nti kukikwata nti emundu erina ttabu emundu agikwata yalina ensonga kati omuntu akwata emundu obaga ali conscious ng'amanyi obuvunaanyizibwa bwayo nakiringa ng'eki terina ttabu nzigeza kooti yono omusajja yafa DMX ayina firimu gye yazanya n'amugamba nti guns are killing people namugamba no my brother
guns don't kill people. It's people who kill people. That is it. Precisely. Muntu stay to omuntu. Abakwate muntu basikoso kutachi okutaba. Nolwekyo kati abantu baleme kulaba buntu butono mutandiko ku addressing. In fact, twetaga national conversation. Twetaga abantu okuddamu okuwogera. N'abantu okutegeera ebiki bitambula. Kubanga oyinza okubuuza abantu wali basaka wonna. Oba abantu bonna muno kibiki bitambula mu nsi. Tebera kibamanyi. Omuntu omubuuza naye ogenda ule wano wali PDM simanya project gundi niye abantu bamanyi. Bali awo bambi abantu balinga basekiruta. Amanta bannansi bateka kumanya eggwanga lyabwe litambula litya kiki ekiriko kyekiddako n'abakulembeze balina okunyonyola abantu wati ekibaddewo olwaliro ekikinabawo ekyandi kirabawo luli abantu balina okutegeera ebigenda mu maaso abantu tebayinza okubeerawo blindly kubanga abantu batetegeera gye bagenda bajja kutwalibwa bajja kutomera butomezi kati n'olwekyo nze ndowooza abantu balabe kwerimba nti omusaala gwe gulesa ettabu nedda ssebo omusaala tuguleeta ku ttabu ekiresa ettabu be bantu abakutte sente za gavumenti ozikozesa mu ngeri ey'okwejalalya ate nga beemulisa betadde mu butaala kubanga olwo abantu bayinza okukola ebintu mu nzikiza edda abakulembeze babbanga amalwanga ne bagenda ne bakola ebintu wabweru ennaku zino sente sikyagenda wabweru bakola munda kati mu kukola ebintu bigenda munda kati batandise okwemulisa abantu babalaba ye abantu bano abantu basula njala emwagikaze tebasobola kutwala abaana ku ddwaliro tebasobola kutwala abaana mu masomero naye nga bala waliwo gurupu y'abantu etafaayo etali mindful ku bantu eri insensitive netefaayo ate nga bali mu masappe bali mu kweyagala kati obukireeso obukyayi bw'amaanyi n'olwekyo mu abantu abali mu politicking musoke muyimirize musoke mwaddusinga ensonga z'abantu mutegeere ekifa mu bantu mulabanga abantu bali mu nyaba ati abantu baseka naye okukulimba tutandikidde ku bitongole byakwerinda nti element eyo singa eyingira mu kitongole ky'ebyokwerinda then kiba kimenyese kamana kugamba it breaks down kankubuli njagala okutegeeza abatuuliza mu buli ebintu bino bantu balina omukisa mukwate ekitabo kya General Banda Lululu from a cross to a gun mukisome forward whatever liko president civil forwarding mukisome mukwate ebitabo by'abasajja bakazola mukwate ebitabo by'abasajja abandi ba prosecutor mubisome mu abasirikali bakomanda ojja kulaba expose ugagwana wansi kubanga babawuli ebyaliwo baliwo Banda Lululu yaliwo mu nkaaga mumeka mu majega amini era byajjaga bibeerawo mpaka gavumenti bwezagwa n'okutuuka obukabira n'okusosola n'okugaba ebintu mu ludda olumu nakiraki kiki ekyavaamu eggwanga lyatabuka litya kati ekyo kibayamba okuba nti muliyoyinza okubawo collectinga ne mubimanya ne muba sensitive especially commanders kubanga kubanga omuntu bwogenda n'osomba abantu bo n'oleeta abantu baludda lumu n'obapakira amaofiisi gonna mu bitongole muki kandalayo mu Kenya baleese kabira zonna nti Abakalanjini Abachukuyu Abajaluwo Abakamba nga balaga buli bantu bali bitongole bya gavumenti wano bali mu 10 nga baga twagala tumanyi eggwanga tulina kabira simanya atano mu mmeka twagala tumanyi kabira mekezi muki bali abafunga mu ofisi za gavumenti kati ebintu ebyo omuntu ayinza okubiranga ebyomuzanyo ebyo ebintu ebigatta eggwanga bye bikutulensi kubanga okugyewamu eggwanga ti abantu bajja buziwamu kubanga kulugjamu ensonga ezibaleeta bye bagabana nga bazzewamu bye bibafuleeta okubeera wamu ekyawula abantu kyekuba nti okwegatta kwabwe n'okwawukana kwabwe kubanga tebalina kyebafuna mu kwegatta bajja kweyawula kubanga ezo nnono za butonde oli ku radio buddu eyo omuntu wa bulijjo ampuliriza bali kubanga ogoberere eddakiika ziri 17 zezibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro tugenda kumulamu katono nnyo ate tukomewo tovaawo yesenderako esi